walwantegedde kutegeera kyovula abantu munenye kitono nnyo abantu abavaayo buli kimu ne bakitunuuliza President Museveni at one point or the other talina musango okategedde bulungi tuleme kunenya nnyo bantu kugamba nti President Museveni bamutunuulidde nnyo mu buli kintu ye yayina okutunuulirwa kubanga yabikkiridde buli kitongole kyonna wano yayina eddembe ogamba kanveewo ensi ebategeere mu kwegamba ye Ambulera omukutu kwe tuli Edition TV ate era n'olunaku olwaleero tugendagenda mu maaso n'okubeera nga tubako ensonga ezimu ate ze tukwasaganya ndi ne muganda wange MC Meya nze Deni mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera ensonga ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga buli omu yeebuuza kabaka ali luddawa abalala bavumye dda abantu ne bababuuza mumubuuza ng'ani mu abatali balangira oba abambejja ate nno ng'ebya sipiika Anita Among birinnye waggulu okubeera nga bamutaddeko envumbo takyakirizibwa kugenda mu ggwanga lya Bungereza ate nno si ye yekka ku banene abagenzi maaso n'okubeera nga babassaako envumbo muganda wange nsanyusa okulaba olunaku olwaleero nange nesimye okubeera ku Next Edition TV webale na kunkyaza webale na kukkiriza tukole ffenna omanye ennaku zino bannaayi ebintu byo abantu kati batya nnyo abantu enkolagana bond ekyo ekintu ekyasinza okubeera ekyobuzibu amanyi baŋŋamba singo ne buweekula ba Luganda kati bwe mba nga ndi munnasingo ng'oli munnabuweekula kyanguwa naye nga bitambula bitya si bibi emirimu mirungi emirimu gyo mirungi tugendera ddala mu maaso n'okubeera nga tugikakkalabya gy'oweereza bannayuganda ate ffe gye twasoma weewaawo abatali nti nno tuli balimi ate munnange onoogamba otya katukwate naffe enkumbi yaffe we twogerera kati simanyi oba singa nvaayo nenkera ku makyala nembuuza maama nti taata ali luddawa ate neiba nanzamu nambuuza oli musiru obuuza otya kitaawo simanyi bwe kiwulikika nga kikyogezaako okujjayo abantu around social media buli woyita kati kuliko ekigambo kimu twagala kabaka kumanya wa waali ali mu mbeera ki afulufiga nakangubi Jennifer akedde ku makya n'ababuuza mmwe muvaayo nga baani okubanja kabaka lwaki mutusiriwalirako okutuuka awo ensonga ndowooza twatandika kakati bannayuganda njagala kubategeeza nti tusanze akaseera akazibu nti tuli ku mulembe gwe twandise ogwa .com era nga buli muntu yenna alina essimu ya smartphone asobola okufuuka munnamawulire era asobola okubaako ensonga gy'ayogera era naye n'abaako abamukkiririzaamu abamugoberera olw'ekyo kye bamufunako olw'ekyo kye bamufunako olw'ekyo kye basuubira okumufunako bintu bisatu olw'ekyo kye bamufunako olw'ekyo kye bamufunako olw'ekyo kye basuubira okumufunako ne bimufuula okuba nti naye alina abantu abamukkiririzaamu era ne kimuwa ebbeetu nti buli kintu ekinajja naye alina okuwaawo ensonga ye kubanga bano abamukkiririzaamu beebuuza owaayo ate gwe ensonga eno ogyogerako ki owaayo ensonga eno ogyogerako ki ye fulufiga aliwo okubeera nga ayogera ku buli nsonga nze simanyi nabantu olwaleero omuntu ayinza okukkira ku makya nalabira ddala natekinga omukyalo oyo n'amutekinga okubeera serious nnyo kati gononyi yamufuula serious gwe omuteeka otya ku TV omuntu atali serious omukyalo oyo yagenda e Dubai n'avayo n'atendereza Dubai obulungi bwayo nti bannange liri eggwanga lyatuleka dda liri eggwanga banneekyuka munnaye nga baali Uganda twali tubasinga emyaka 10 mbega Uganda yali yawulako n'eggwanga eryo ssente mu mutima gwange ne neebuuza nti gavumenti gy'owagira etufugidde kumpi ettundutundu lyegyo emyaka gy'oyogerako ekozeewo ki kibuuzo okategera akantu ako nga weebuuza munda nga neebuuza munda munze gwe wennyini ne weekuuba emipiira naye wafuna ansa saagifuna wabula ekyenyiza okugamba namanya reasoning capacity y'abantu betudiiringa nabo two at the same person atali mulala wabula full figure yabadde ku National TV nadda ku musajja a professional journalist ow'amaanyi mu ggwanga legendary omusajja aweebwa ekitiibwa with a license ekyasinza okubeera ennungi Dr. Kwefulukuta n'amuvoola n'amuvuma n'amuteekako simanga bwe yeebaka ku ki byonna
on National TV ng'ali ne ku seti yemu ne presidential candidate. Once a presidential candidate. Imagine. Otegede gwanga mwetuwangalira. Yabulu. Otegede egwanga tuwangalira. Ye Uganda yafe yon. Atude ne diplomat. A presidential candidate. A father. Achali. Once a soldier is always a soldier. Kale. Point yango chekede bulungi. Nkutegere. Nayogera ebigambo n'engamba naye. I really bana abasajja ba UCC nga tebannaba kutuuka ku ffe ba YouTubers, ba bloggers. I really these TV stations regulated by them over. Kakati nno ndetedde okuddayo emabega ku nsonga ya Kwefu. Kwefu ono abaana ba Fangoni bamuyisizaamu eggaali nga full figure y'omu Fangoni mother oba grandmother simanyi n'avaayo n'ayogera ebintu bingi nnyo ku TV. Kineno kitulekawo nga bannamawulire waliwo kye tuyita bandwagon group influence kubanga munnanga akoze kino nange kankole kino. Bandwagon oli n'abeera nga ye atambulira mu kinyumo gundi akoze kino nange kankole ki. Omusomesa omu egenda nanyinyonyola ekigambo bandwagon n'angamba oba ofaananyeko akaveera embuyaga keewuwa okitegedde bwekatwala kasasiro kubanga nako nga kagenda kakati olwaleero tusanze ekiseera ekizibu wano mu Uganda buli muntu alina abamugoberera nekiddamu buli muntu alina abakola ki abamugoberera ate buli muntu alina abamukola ki yensonga lwaki ne full figure bino ebigambo lwaki nti olwaleero abyogera n'enkera n'abiddamu it is because alinayo akabondo kakamukola ki akamukkiririzaamu. Olwaleero Alien Skin Dr. Kwefu kubanga ayogedde ku Alien Skin ekyo tekiwaate bagoberezi ba Alien Skin kuvuma wabula kyandibadde kuwabulwa nti owaayo omuntu waffe bamukola ki. It is the same thing abaana bawagira ssentebe Kyagulanyi Bobi Wine tekikuwa ddembe kubanga oli awagira NRM n'omuvuma wabula kumulungamya. Kati enjawulo eriwa wakati w'okuvuma omuntu n'okumuwabula osobola okuŋŋa nti owaayi oyogera ku musajja waffe nti ali ebisiyaga naye omusajja waffe ono mufumbo ate okikulaga nti mufumbo bampeta ate ekikoma ne ku ekyo ennyimba azikubye nga zivumirira biki ebisiyaga owabudde. Kati omulala ye bw'akiwulira nga oyagala nti omuntu nga yajja kwata kino oba tuddayo emabega ku nkuza y'abaana nti mulimu abantu nga yes enkuzibwa y'omuntu ffe tulina ebintu ebimu ebisobanze kera ku makya nenjatula nganze nenkiyisa mu kamwa kange nga nkitya tuli baana ba kintu baana ba Nnambi olwaleero erinnya nze Kasirye waliwo ebigambo ebimu bye twakula tuwulira nga wokyogerera muzadde w'emmere ojja kusula enja tajja gikuwa. So naye kisanze akaseera tuli mu generation ng'olwalira abantu badde ba maama baffe ate nga be ba pioneer n'okufandinga ebigambo ebikambwe ebyakula bitunyumirizibwa nti bikyafu okubyogerera mu public nti kivudde ku level ne kigenda ne ku national TVs ne radio stations oli n'atatya na kukyogera. Ekibuuzo kye mbadde ngenda okubuuza kyekino wano ba media personnel bakyagoberera ethics z'amawulire nga bwe ziri oba ne lwaki tebakyazigoberera? It is because the competitors be competinga nabo babawadde emirimu nga bali nani professional mwana wa gundi anvumira gundi ajja kunkola najja ne babeera mu time frame yemu nga gwalina competinga naye. Uganda etali fair Ipsos report bweba efuluma nerakinga programu yoli kubanga erabibwa abantu bangi. So ono omwana ali professional agenda kuwalirizibwa okufuna naye engeri gyakyusaamu kekirunga ave ku ethics ziri naye asobola okufuna ku sponsors because the sponsors the only what they look at it is Ipsos report. Olaba bwe tuva ku media ethics nkutunuulira okategedde akantu ako nti omuntu addewo naawe mula n'akola byonna byakola program ye netrendinga because kya plantings and community ye full figure. So edda olwaleero omuntu yaweebwanga ekitiibwa mu baamawulire kyova olaba n'ekitiibwa kiweddemu amawulire temuki because tuba twala okubeera nga they are the same people
tebalina kye batya boogera bye boogedde tebakyali biki tebalaganga side ku mulundi guno Munamawulire akira mu makya n'akwata kamera nadda bamutunzamu kamera n'ayogerera ddala amazima batawagira muyimbi n'amuvuma baba tawagira muntu n'amuvuma n'alagira ddala oludda so twakulanga twebuuza nga nze tuuka nebuuza mwakolako ebyemizannyo ekiboga eyo kiboga nga nze nebuuza naye owagira ttiimu ki ng'olwowo kuwulira olwaleero Barcelona ebeesamba omuyaye n'akugamba naye buno obusajja nabo banne butuli bubi n'ogamba banne tufudde awo we tutuuse yes so Ugandans balina okutegeera ebintu bino nti olwaleero tugenda kunenya abantu bano naye ekintu kyadobonkana dda naye nga kyonooneddwa byonna byetooloolera wano gwe munnayuganda ali eno ebweru oba omutunuulizi w'ensonga munnayuganda yandihandoliza atya ensonga za Fulfig omwigino walinga kyayogedde tukireke tukirabe bulabi tuyinza obutamwigino walinga because ne bagezaako okuleetawo enkola eno nabo bakosebwa and these things biri ku record bigenda kubeerawo emyaka n'emyaka omwana agenda kulaga ne bamwogerako kino taata yayogera ki nti olaba munna era kati yayoga byaka byali bituufu so repercussion egenda kubanga ojja kwekanga munnanga naye alina okuddamu ayanukule olulukule oliobe ng'omuwadde ekiddako kale oyo nno ebyoyo awo we biri embeera ya kabaka mbiraba ku social media awo wenye wabula kyenjaga osooka okugamba munnayuganda gwatugobera ku Next Edition TV wala ebintu byetagenda kubuusa maaso byebiriwa kabaka wa Buganda kitegeeza Buganda ekombayininga ebintu bingi obuwangwa obutonde abantu ekikule bingi era ensonga lwaki abantu balina olukusa olusobola okubuuza kubanga kabaka kabaka aweebwa buweebwa kabaka asiima busiimi kabaka nga buwulira ekitiibwa ky'obwakabaka ne bwalibeera atya alisigala alinga libebi kulabirirwa ekyo ekimwawula ku bannabyabufuzi abalondebwa mu ballot paper nti era abantu be bamuyinako obuyinza okumuggyako oba okumuteekako kabaka abantu tebalina buyinza bumuggyako oba bumuteekako okuleka nga kiteeseddwako era mu mawanga agamu MC Mayor Kasirye Frank atukyagenda mu maaso n'okubeera nga tutambula Edition TV kwe mukutu gwoli gwagenda nno mu maaso n'okubeera nga otugoberera subscribinga likinga commentinga ate tweyongereyo by the way tubadde tumaliriza ensonga za Fulfig zisagala agenda mu maaso n'okubeera nga tumalirako nnyo obudde kwoteeka ne kabaka ebyo nno abaganda we tutuuse naye olunaku olwaleero Mayor ekiri ku mimwa gy'abannayuganda ye Speaker wa Parliament Anita Among bagenze master kwenda nga bamusanctioninga tayikirizibwa kuyingira gwanga lya Bungereza wetwogerera Bokedia ye diaspora ye kunsonga monange era omuntu omugaga tosaga Bokedia nti yensi ye kati jasigadde okuddukira amawanga mangi Rwanda jeri Russia jeri amawanga amalala but all in all ndowooza kubagala enkyukakyuka eba wini buli lwonye anatte ekibe osoka kikekenula ndusu kakati bano byonna biri mu kugenda byonna biri mu kubeerawo bali mu kubakekenula ndusu Amerika ekutaddeko envumbo kinaava Obungereza ekutaddeko envumbo naava France nekuteekako envumbo awo nno wabaawo tewasigadde Kenya Agakani gye baddukira nti malwala okategedde akantu ako ekimu nga sinaba kweyongera njagala kusooka kunyonyola bannayuganda lwaki ekintu kino kikola amawulire lwaki kikola amawulire nti gundi bamutaddeko envumbo obutaddayo wano kikola amawulire kubanga buli mpeereza yonna ekyasinza okubeera ey'amaanyi ennungi eva mu mawanga ago ate buli afunyemu akasente ow'amaanyi wano mu ggwanga Uganda aw'okuddukira Bulaaya kubanga wali empeereza ennungi kati buli lw'obaako okunyigirizibwa kwonna kwofuna
ne bakuteekako natti nga tokyayinza kugenda mu gali amawanga kitegeeza otandika okuzibuka amaaso nti naye bino bye twali tunoonyere tusobola bikola wano. Kwegamba tugenda kutandika ofuna ku services ez'omulembe engeri kye bataddeko abantu ban'envumbo. Ojja kunfuna kubanga olwaleero tosobola naddala abavubuka abatulaba wano tosobola kutegeera na kuyiiya ng'okyasula mu nyumba ya kitaawo n'ennyoko. Omala kuva waka. Olwaleero abakulembeze baffe tusanze akaseera akazibu nti buli alwalako omubaka wa paalamenti nga budget eyita nti kaakati ono tumutwale mu Aga Khan tumutwale mu ggwanga bweti tumutwale egyendi. Kati gano amawanga singa gatuyambako ne gongera okubateekako zinnatti tugenda tusange oba ng'ogendako ekiruddu mu ddwaliro osangeyo prime minister ogende mu ddwaliro e Mulago osangeyo president oba first son mu ddwaliro e Mulago. Kitegeeza lwojja okutegeera obulumi abantu bannansi bwe bayitamu. Obadde okimanyi nti oluguudo lw'okusala amaloodi era nja kusaba edita wafe akatebiremu kano ku luguudo lw'okusala amaloodi nabaddeyo last time nembuuza abaana ba booda nti mumpeeyo ku bakulembeze abaayitanga wano ng'ennaku zo tebakyayitawo nengamba bayitirivu nnyo nga n'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni yayitangako okusala amaloodi naye bikozi nti oluguudo lukyamu abamukubira pulaani n'abamuwabula bamugamba awo tojja kusobola kuyitawo. Naye singa oluguudo olwo abakulembeze nga prime minister ne abakulembeze abalala nga babadde bayita golowooza oluguudo lwandiremye okukola. Gwomanyi lwaki Northern efiibwako nnyo gomanyi lwaki Ntebe Road efiibwako nnyo. Lwaki? It is because lwe luguudo oluyitwako omukulembeze afuga ensi eno era president akulembera eggwanga era nga kwegamba ye chief in command adumira era ayetoololwako kumpi buli kitongole mu ggwanga Uganda. There is no way omuntu w'okusala amaloodi gy'ogenda okufuna service okkuba olutwere ng'omukulembeze oba abakulembeze bonna bali ebaddala tebayitawo banaategeera batya mu bulimi bwe mukola ki bwe mulimu. It is the same way gana amawanga g'abazungu gatanze okuteekawo sanctions ku bakulembeze obutagenda mu mawanga gaabwe. Omukulembeze alwalenga eddagala lyokka lyokka wabadde ateekeddwa okulijja mu Bungereza bamugambe nti eyo weerabedde nti oliko envumbo toteekeddwa kugendayo. Kakati bamugambe engeri yokka yokka ey'okusobosesaamu kwe kufunira alikuleetera bali kujjanjabise wano mu ddwaliro ly'e Uganda at least alabe obutanda abantu kwe basula alabe ennaku abantu gye bayitamu alabe abakazi obulumi bwe bayitamu nga bazaala lwe tujja okuyambibwa. Kyova olaba nti ekintu ky'okubaaninga amawanga gano otandika okubateekangako nnatti abakulembeze abamu tusange omukulembeze omu ng'aliko nnatti y'amawanga ngaana ng'aliko Bungereza ng'aliko France ng'aliko Germany ng'aliko America. Kati ng'engeri yokka yokka gy'asigazza nayo kaakati ebisigadde yakubeeranga wano mu Uganda. Gobadde okimanyi omukulembeze tuba tumala omulondo olwayo omubaka wa paalamenti n'agenda mu America ne muddamu olaba mu biseera bya kalulu. Kituufu bangi tebalabika. Okategeera akantu ako? Nkategeera. N'ataddamu kulabika. MC Mayor kineeno kirekawa abakungu ba gavumenti abayita bannaggwadda kwe kumanya we balina okukoma n'okuteekerateekera ensi yaabwe baleme kwesiga because omuntu olwaliro ng'ensi eri cleaning eri fine golowooza mu America olwaliro okumubaaninga okujja mu Uganda kiyinza omuluma. Tewali Omungereza okumugamba ti mu Uganda toddawo kimuluma. Mayor olunaku olwaleero principal akoze press conference ku nsonga ya Anita Among era y'omu ku abo abasinze okusanyuka ng'ekyondo kimaze okubeerawo. Olowooza kineeno waliwo at any other point principal was coalingidde oba Nuupu was coalingidde? Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine president w'ekibiina kya National Unity Platform asikowalinze. Lwaki? Yes. Bukyanga atandika kwesimba bukyanga kaluka gwa akabiri abiri mu gumu akaliyo ngenda kusomezi 14 January. Erimu ku mawanga ge yali yeetoolooleramu era nga tumulaba it is America. Era America nga tulaba response yayo engeri gye badde eyanukulamuko abantu
nti ezeetekawo zi sanctions ez'enjawulo ezeetekako natti ku bakulembeze security baani. Kakati Bobi Wine nga yakagibwako natti ey'obutadda mu Bungereza for 10 years back. Nga tanaweza na mwaka nga zeeyo naye Bungereza etandise okwanukula. Kitegeeza Bobi Wine ateekeddwa okuba ng'ekimutwala mu Bungereza mwe kye mwalabyo bannaabala kye mulaba si kuyimba kye kyokka. Wabula njiri gy'abadde abunyisa mu America ne gana amawanga amalala agaze ga respondinga n'okuvumirira ku bikolwa ebikolebwa mu ggwanga Uganda. Enjiri eyo agituteko ne mu Bungereza batandise okurespondinga. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza ki? Nga bwe nakugambye nti anatte ekibaasoka kikekenula ndusu. Olwaleero bitandikiriza mpola 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 mpola. Nota ntiru Katonda lwaligamba nti pa nga kiba akabikka omulalu kabikkuse. Nti paka Katonda lwaligamba. Yes, omanyika nkugambe bwe tuba munakyusa obukulembeze temutunuulira ballot paper yokka. Ng'abamu bwe batunuulira abaagenda mu nsiko. Tuyinza Bobi Wine ayinza obanga ku generation ayinza obutagenda mu nsiko. But there is a lot of possible ways ezisobola okumuyamba okumufuula president. Kakati Meya awo nno tufunyeewo era nkufunye ku nsonga zo. Kino eno kiyamba kitya Munnayuganda abadde yeemulugunya ku ngeri gye basaasaanyamu ensimbi y'omuwoomusolo kubanga eno saga no sanction batugamba nti yavudde ku saga y'amabaati g'ekalamojja agagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo gakompanyizibwa abakulembeze abo. Kino nga Munnayuganda kimuyamba kitya ekyokugamba nti ono omubaka bw'ati tumutaddeko envumbo takkirizibwa mu ggwanga lino? Kijja kwongera okubatiisa abamu kijja kwongera okubatiisa abawulira nga beetaaga amawanga gali nga bwe nakugambyeko. Lwakuba nti problemu endala gye tusanze oba gye tuyina kwe kubanga olwaleero omukulembeze afuga ensi eno ye driver yekka ayina direction wa gy'atutwala. Ffe abalala baavuga nga tetumanyi wa gy'atutwala kaba baba muli ku lusegere nabo tebamanyi ye yekka amanyi wa waatutwala. Nti olwaleero yakedde ng'ogenda mu bende ng'oli mu baasi wasazisiza tiketi okuva mu kisenyi n'onyonnyola omusajja nti nkoma mu bende. Omusajja n'akuwa tiketi bwe mutuuse mu bende olina okuviira omusajja ayongeza bwongeza muliro. N'omugogo wayinviiramu n'agaana otandika okutya okukuba enduulu nga solution yokka esigadde yeyo okubuuka mu baasi eyo. Naye nga baasi eri ku misinde kika kya waggulu nnyo ng'ekiddako kufa. Kitegeeza ng'engeri yokka yokka ey'okubuuka mu baasi eyo kufa. Y'ensonga lwaki abagezezzaako okubuuza omukulu nti owaayo otutwala wa tebalabika. Their end results ozirabye. Next Edition TV gwe mukoto kwoli mwebaligenda maaso n'okubeera nga mutugoberera nno mbakubiriza likinga, subscribinga, commentinga, sharinga ate era tukwasaganye ensonga. Tuli ku National Importance Matters eba ensonga z'eggwanga. Ndine MC Mayor Kasirye Frank oba muyite Francis awo wennyini. So Bannayuganda mulina okumanya nti byonna tubikola twebuuza twetaaga okumanya enguzi byonna bikoleddwa naye omuntu asinze okubeera enjawulo. Abantu abamu tetumanyi kigambo president n'abamu bannyonya nti bamanyi kigambo president. Yaliwa president yakulembera eggwanga yakulembera ekintu kye tuyita gavumenti. Gavumenti bwekibanga ambuleera bekikankuwe ku kibono kya ambuleera nti president kyekyo ekiri ku ngulu kino ekibikkiridde kasitiiki kano akali wansi akakwatibwa kahando. Kahando kano kitwale nti mwe muli Ministry of Finance, mwe muli simanya ebyenguudo, mwe muli ebyokulonda, mwe muli ekitongole ekiramuzi, mwe muli ekitongole byonna ebitongole. Kati kano akabikka wano singa kavaako bino bigenda kufa. Bigenda kukola ki? Kutoba buli kimu oba bigenda kubibwa omusana. Kati ye president yabeera wano. Kati byonna ensobi zonna ezikolebwa wansi wa bino ebiri wano wakati wansi wano. Ono yabibikkirwa obutakubwa nkuba era yabibikkirwa obutakubwa musana. Siba waliwo antegeera.
kyovula abantu munenye kitono nnyo abantu abavaayo buli kimu ne bakitunuuliza President Museveni. At one point or the other talina musango. Okategedde bulungi. Tuleme kunenya nnyo bantu kugamba nti President Museveni bamutunuulidde nnyo mu buli kintu. Ye yalina okutunuulirwa kubanga yabikkiridde buli kitongole kyonna wano yalina eddembe ogamba kanveewo ensi ebategeere mu kwegamba ye ambuleera gye tuli munda mu ambuleera kati ye ambuleera kakati ne bino ebitongole bwe biraba nga ambuleera neekyaliwo bitandika okunigguuna kasita enkuba bw'etonnya atubikka kasita omusana bwe gwaka atubikka kasita enkuba bw'etonnya atubikka ne tuwunzika ng'olwayo bikonedde wano tebikula tebyeyongerako tebikola ki kino ambuleera yo neesigala mu bbanga wano nga gye mulaba so tunenye kitono abantu abavayo kubanga buli nsonga tugitunuuliza President Museveni olwaleero olukiiko lw'ebyettaka oba Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka abantu bagobaganyizibwa ku ttaka emubende emityana wa ye chief in command yeye ensonga bwe tuba abantu bemulugunya ku kitongole ky'ebyokulonda mu ggwanga ye chief in command bwe tuba twemulugunya ku kitongole ekiramuzi ye chief in command yasobola okugamba nti ne mugamba banne era yasobola okugamba nti mukireere baana banje mukireere mukakaneko ntegerekese bulungi otegerekese so bino byonna nga bigenda munda mu ggwanga Uganda mulina okuzuukuka ne mu buzibu k'amaaso akantu kababadde bakalakasa ku byamaduuka kandi badde kakuzibula amaaso lwaki kano kandi badde kannyonnyolera ddala ekyambuleera gye njogerako naye nabo we batuuse mu State House era tewali kyakoledde yes naye olwaleero lwaki nti buli ayagala kusisinkana President Museveni it is because akimanyi abantu abamu bakimanyi nti yasalawo era wamuwulidde bwe yayogedde ekigambo ne baweweerako akalembeekereza ke yabawadde Ifris newankubadde yavayo konetegeeza nti yavayo n'ebiwakanya naye ng'omukulembeze eggwanga naye ayogedde ki ayogedde ebiri kakati olwaleero omukulembeze wegatulaka kwebuuza eggwanga nolifugibwa abantu bameka bwe kibanga olwaleero ekitongole kyennyininyini gwengwa gwe kyobikkirira osalawo kino nekyogera kino kufe naani aba azannya mu naani afuulinga ani otegere mukama wange so tulina okutegeera ensonga ezifaanako bwe zityo ennono ye Uganda gye tugenda mu maaso n'okubeera nga tutambuliramu era ebintu bwe bityo bwe biri meya mu bigambo kimu bibiri bisatu nga tumaliriza nja kwebaza bannayuganda abagoberera ku mukutu gwaffe guno ate nembebaza okubanga batuwadde obwesige amina tuyinza obutakkiriziganya mu bye twogedde naye at least noba ng'oyitira mu comment section nobako okuwabulako kwowabula nga towabyozinze tolumbye wabula mu comment section omwo naffe ne tubaako bye tuyiggiramu kubanga okuyiga tekuggwa leete yolesa okuyaayaanaako okw'okwagala tuyige kyoyagala tuyige mu mbeera entuufu etali yakakaatikako muntu kyoyagala ayige ekyazimbyawo omuweesi ku kkubo kwali kuweebwa amagezi kale nze Frankas lyendowooza akume atakumira mpeera omukutu edition guyitibwa Next Edition TV mwebalegenda maaso n'okubeera nga mutugoberera ate tusinkane mu programu yaffe enaagenda maaso n'okubeera nga eddako akuma atakumira mpeera mbeere bulungi ate era mweraba